wajate mulimu omugenzi omusomesa w'ennammwe agwako mayimange class asomesa sikendo abalabika n'abatalabika, ebitongole ebimanyiddwa n'ebitamanyiddwa, benkiikirira era bendowooza nti baninako obuvunaanyizibwa ku nsonga z'obukulembeze bwange. Era mbadde nkyogera lunye nti oli ne bwanvuma, oli ne bwakola ekyandinyiizizza nga kinene kyenkana kitya, naye nga tali mu abo bemmanyi nti bevunaanyizibwako era nabo be banvunaanyizibwako, mba muleka n'akola by'ayagala. N'olwekyo be bantu era be mbadde ndi mu kutuula nabo, be mbadde mu kuteesa nabo, be mbadde mu kwebuuzaako okumanya ki kye nnina okuzzaako. Era omulimu gulabika bwe gutuuse guwedde, kyemmanyi okutuuka ku Lwokutaano nja kuba nnangirira butereevu abantu bamanye wa we nnyimiridde naki kye ngenda okukola, nga kisinziira mu abo abanvunaanyizibwako amagezi ge bampadde. Okuviira ddala ku bbalaza kye tuyita pressure kwegamba ebadde nnyingi nnyo, ng'eva mu bantu aba bulijjo, ng'eva mu bawagizi, ng'eva mu bantu ab'enjawulo n'ebitongole by'enjawulo, okumbuuza kiki ekiddako, okumbuulirira n'okumanya ki ekyetaagisa okukolebwa. Naye kati tugenda tukimaliriza, n'olwekyo ndowooza nti ku Lwokutaano tujja kuba tumaze okusalawo ki kye tugenda okukola. Kakati ako okulonda kulandi kwedde nja kubeera nkyali chairman naye nga chairman outgoing ngate MP incoming. N'olwekyo nsoose kubeebaza mukoze, nze simanyi basomesa contribution gye mukoze ku bulamu bwange bubeere wati nnene nnyo, and I always say it. N'olwekyo nzize okubeebaza ennyo okubasiibula ku district n'okubeerera kubeera wano campaign manager awo kubeera ddala ku mukulu oyo wabalibyekyaliwa buli muntu ddayo osanga omuzadde ng'omugamba school fees kale omaoleeta naye nondera bwanika tusobole okubeera omubaka ow'ekitundu kyaffe kwenzaalibwa kwesiikibwa kwesula sijja kwogera bisingako awo embeera gye tulimu mugimanyi. We have a very big missing gap in terms of representation. Begamba naawe n'otuuka ku mukolo ng'oli entija ne bagamba bakwanjulire omubakawo, si kumwanjula kwokka n'olinda lyavaamu oyagala kukwata ku buno, you know. N'olwekyo mbasaba obuwagizi, mbasaba amagezi n'obujjumbiza, ekitundu tulina structures. Bwabeerawo okubuulirirwa nakojja kutwala kubanga ne bw'ozadde akubira eŋŋomanozi. N'olwekyo mbeegayidde mutambule gye mutambula nga mugamba nti Matiya Lwakabwanika ye waffe yagenda okuba omubaka wa Paalamenti. Waliwo omusaali nga nteregerera bakunyeka ne muganda ne banyima abasomesa bavadde ba campaign manager ate baagaza ati n'olwekyo ndowooza ajja kugira ku ssaawa kuba the time is now. The time is now for me to be a member of Parliament. DPC, nze wajja nekisikongona byetaaga awalala yonna netabiteeka muki. Ekirala kyenatuula toyinza okusanga ng'oli head teacher, ng'olina omugagga gw'okolera. Private schools z'abagagga abamu ayinza okuba nga tamanyi na education stage, kakati n'obeera ng'okolera under pressure to appease, tukiyita conflicting loyalty. Olina okugondera amateeka g'education department ate n'okusanyusa omugagga akolaki akusasula. In such circumstances ng'omusomesa ogenda n'obbirako ku banno bano abali mu education department n'obagamba ekyokukola nkimanyi naye ninayo omulalu wange director wange ani musajja mulawulawo. Kati ne bakimanya ne musalira wamu amagezi n'obalansinga between the regulators n'omugagga. Kubanga ekyo nakyo kireese obuzibu mu education, bangi abagirimu nga tebasaanidde ejjibaamu naye bakuba balina ssente. N'olwekyo nsaba ba private entrepreneurs, the reason why I'm emphasizing this, you must also get into statistics. You are contributing 96%.
ekiraba kitegeeza muba nyini education kati bwe tuba tuvudde mu private sector education buli ggwanga liba likoze ekyo zivudde nolwekyo ndowooza nti let us ensure cooperation with the regulators tusobole okufuna ekikungi okunoonyereza kulaga emirundi egisinga tuba tutya kwekomitinga ku misolo ate payers you earn ate sinye NSSF ate nga muwa emisolo mingi kati olina omuddiramu n'ogamba nti kale kati bwe tutawa appointment letters omukozi najja akola n'amalako ttaamu najja abanja emyezi 3 bw'atandika okubanja n'olaba nga yukandwawo with him or her ofune omulayi n'omugoba nga tasasuddwa ate nga talina wajja kuwaaja kuba talina ki appointment letter oba contract kati egyo emisango nagyo gizze nnyo ku desike yaffe nendowooza nti bw'ali mu education bw'oba ng'oyigiriza kutasasula era ebiggwanga oba olidde nze gena ndowooza n'okuza nti n'obubbi obuli mu Uganda kati obungi ennyo wabeera mu kutandika kubba migezo kubanga omuntu ali mu P7 watandikirawo okubba talina nsonga egenda lwaki tatwala amabaati g'enkalamu kabonero kabi ng'ate oli mu education nze ndowoozaamu wakiri musimba ensimbi entono naye ng'okoze ekyo tulagaana akasente ke tuwulira tukasobola munanga omuntu bw'amanya nti akolera kinooki talina buzibu kubanga aba yakkiriza okusinga lwakubalirako ate bw'amaliriza olw'okuba kubanjiza n'omanya nti after all I have no commitment with him or her n'omugoba akabatonako tukatereeza nziramu nnyo okwebaza kakati tuli mu third term is it true local results nga simbi nnyo naye ng'ekyasinza okuntiisa be baagudde yuye ungraded kitegeezo yabaaguyindiza yabadde 10.1%, 10.8 nga kitegeeze almost 11%. Pasenti gye eba nnene singa mukwe wano 10% tubeera ungraded tuba tuli bangi ku buli baana 10 okuba nti 10 bagwa okugwira ddala pasenti gyeyo ki nene nsaba tusala amagezi nga tukwataganya namu n'abaana abatutwala kinoonyerezeeko kyava ku ki tutwale nga kikujjukira mu moko kati wefuna 10% ya ungraded mu moko kubanga moko amuwa friendly in a wet environment they are strict is causing a trauma, is causing that tension. Kitegeeza nti percentage y'omuntu okuba nti yatidde examination figure ebantu kati omuntu wetubeera ne 10% failures mu mocks chances are high that we may reach that naye nga tulina mwami Judy mu Kenya abana bakatekawa okupya then when because of the Twitter gundi gyenina ku lusomesa nze omuntu yalowooza era natula ne wapusha ku national ku district level nibagamba let us try to encourage our fellow educationists okuyingira mu politics kubanze ndowoozaamu ti abasomesa bwemunaagenda mu bukulembeze esenga okuteeka akati kwe nasinziira okwo lwabeerawo muwala wange yajjaga kansala okuva emasuuliti kati kyawaseke basomesa okubala mu sentyani St. Pius Kiziba nemugamba kankuwe Ministry of Education health and sports ogenda abasomesa batoba ku grooming education policies abazikola maaki munange nambalabira ng'akola politics ng'amwokya naddukayo ng'ashiftinga ng'afuuka inspector owa special needs akati ate minisita wange bwe naleeta okukuminga atereze enjiniro ate nga nakuse tekinika nolwekyo kubangi nyo immaculate nkiriza abadde minisita wa education nali mu executive ya kati yakuze inspector of schools tumusabira abeere bulungi kubanga ebyagenzemu bikiseera naye kyetusaba ntibeere mu bayinseni people naye tunoonya abasomesa bakolaki because I have a lot of work in you nziramu obeebaza kati nsembayo kwogera nammwe nga kyeyamama